Inside Story Uganda, real source of political updates. Ayo naku mpyo jimalawo basookanga kukola bisinde ebyo. Ekyokubiri kiki ekyalemesa Museveni okuwangula Buganda ku kulonda okuwedde nga bwe yakolanga bulijjo. Awo tujja okutambulira. Naye katusooke tuyiteeko kawempe katono tulyoke tutunuulire ebirala bya bunne. Nja kusooka wa Honorable John Simbwa ku mbeera eyabadde kawempe nga kyoba osembyayo mu kutunulira birala bibeere mu summary. Lwaki omubaka omulonde Nalukolo we Kawempe North tannagenda ekisooka tannalayira kubanga tannagenda mu gazeti ng'otunuulira n'ebbaluwa ya mukamaawo ngamba mukamaawe nga chairman w'ekibiina kye kuba waliwe nga mukama waffe awo mba njogera ku president wa Uganda naye kingambya mukamaawe olwosogera ku president njogera ku chairman w'ekibiina kya ebbaluwa gye yawandiise yeemulugunya ku byavudde mu kalulu ke Kawempe. Tuyitireko awo. Awo webale nnyo mukulu Kaddu Mukasa abatulaba mwenna mbalamusizza. Ebintu by'e Kawempe bintu bizibu nga siiti. Tubadde mu byobufuzi bya Kampala ne Kapiteeni Francis Babu okumala ebbanga. Era bw'ogamba ba senior mu byobufuzi bya Kampala tubibaddemu ebbanga ddene nnyo ddala. Obululu bwonna tubadde involved mu bululu bwa Kampala okuva NRM lwe yajja mu buyinza. Obululu bwonna tububaddemu. Kati obululu bwasooka bwa 89 tububaddemu NRC bwonna mu Kampala. Naye ekibuga Kampala nga Kampala generally kizze tekiwagiranga NRM. Ekibuga Kampala generally niwakubadde nga mu bifo ebimu ne magombolola agamu NRM ezeetambula bulungi mu byobululu byayo. Bw'otunula Kawempe North oba Kawempe nga division yonna awamu okujjako ndowooza nzijukira mu kulonda kwa 96 President Museveni lwe yawangula Kawempe eyo Mambuka. Okwaliwo wakati wa Semwogerere omugenzi ne president kuleve eyo. Then bodda ku NRM Kawempe North twakafuna omubaka gwoyita NRM leaning kuba by then yali movement nga tukyali mugendo. Twafuna Honorable Jamada Luzinda. Haji Jamada Luzinda, yes. Ye muntu gwe twali tufunye mu kitundu ekyo. Yaliwo 96. Yaliwo no CA. Mu CA. 96 ani yajja. 96 twafuna Serunjoji, I think. Ye yajja. Serunjoji yali NRC. Ne omukubo nezijukira mukulu Luzinda. Yali CA. Then ne tuzaako bwe yavaawo twafuna yawo medical gwa. Wa South. Wa South. Ne mu Kawempe North okuva 21 tubadde situfunangayo wa NRM. Kati bw'otunulanga ogamba nti Jamada Luzinda yekka gwe twali tufunye ate nga tuli mu movement nga situli mu bibiina kitegeeza Kawempe tebadde yaffe. Latifa agifuze ndowooza ebisanja 21, 26, 211, 216 ebisanja 4 nga Latifu yagifuga kubwa MP. Kati bwe tuba tugenda mu kalulu kano Kampala kituufu ina abalonzi bangi. Naye NRM ng'ogyeko nti tulwanira nnyo tuwangule n'ebifo ebirala neera twagala nnyo waakiri tukole nnyo n'amaanyi tukendeeze ku buwanguzi bwa opposition bagaane tukubira wala. Kati ekyo omuntu yenna ayingira mu kalulu ka Kampala aba akitegeera nti bw'oyingira mu kalulu ke Kampala ekyo olina okukimanya nti nkayingiramu naye possibility ze zino. Ekyo kimu. Then ekyokubiri ffe nga abe NRM ekyo abantu bakijje kunze tudde tuyina abakulembeze mu kibiina kyaffe tuyina n'abakulembeze mu State House abatayagaliza muntu mulala yenna kuwangula
bwa member bwa parliament mu Kampala nga ali ku kadi NRM. Nsabo kinzirire mbulungi. Kino kiddamu mu bulambulukufu bwakyo kubanga gambye mbaddeko mobilizer nga nkunga ku NRM. Mbaddeko omunoonyi wa kalulu nga nkanoonyeza aba NRM. Neesimbyewo nengwa nempangula mu Kampala. Kati njogera kimmanyi nti mu Kampala tuyina bannabyabufuzi abakulu mu gavumenti ya President Museveni ye NRM. Abali mu State House gyatwala n'abalala abali mu bifo ebyenkizo nga tebaagaliza muntu yenna kuwangula kifo naddala ekyobubaka bwa parliament mu Kampala. Nga ba NRM. Nga ba NRM. Tebaagaliza wa NRM kuwangula. Ba olobaagaliza ani? Bo baagala nnyo era bafunamu nnyo ng'opposition ewangudde nga bano basempala bawangudde. Kati abantu abo bakoze kinene nnyo okwongera okufeebya n'okunafuya obuwagizi bwa NRM mu Kampala. Emyaka gyonna tukirabye ebbanga bakikoze ku bantu bangi abamu batyo kyogera naye nze nkyogedde kuba nange bakinkolako. Nina abalala bangi bakibakozeeko abalala tebakyogera basirika ne bafa nakyo naye nze nkyogedde nti bakoze kinene. Batudde bogambye abatudde mu State House ababuuke. Kati bo kuteekawo embeera n'embeera eyo y'okugamba nti Kampala mubi nnyo, Kampala tasoboka, Kampala yeetaaga ssente, buli ajja mu Kampala bamutikko ekisawo. Kati balina okuteekawo embeera nti Kampala tewangulwa. Kati bwe batewangulwa special operations, special programs, special money zijja kujja nga ziyita mu bo. Kati ekyo kyonoonye NRM mu Kampala. Niki obuwagizi bwaffe ne bweyongera okunafuwa kuba buli ajjayo omutwe bamukuba. Kati enso kamboke mangu nga tonagenda ku nsonga ndala. Tutugamba nti ne Farida Nambi aba NRM bamukubye kawempe. Kati ate Farida Nambi alina ekizibu. Mwana wa mukulu. Mwana wa vice chairman Moses Kigongo. Kati entale ezimu eziyinza okutunuulira Farida ziyinza okuba nga ziva na waani watata mu kibiina. Nazo ne zibeera nga nazo zitunuulidde ani Farida Nambi. Kati so Kampala ali so complicated mu byobufuzi byayo ku kadi NRM. Ate bannaffe abamu ne balowooza nti okukozesa amaanyi kisobola okukyusa endowooza y'abantu. Nalabye ebbaluwa gondi sibbaluwa it was a statement by Ofono Opondo naye yakyogedde okuba abantu bo balowooza nti kisobola okukyusa endowooza yaki. Ne bannaffe abamu beerabira nti Kampala erimu abantu bansonyiwa abatulaba saagala kuvoola muntu yenna n'olwokuba be bali ku ssenta bafuna amawulire mangu okusinga abaki abalala. N'olwekyo bali a bit informed and a bit more enlightened okusinga abantu abaki mu lulimi lw'abavubuka bagamba ab'omu Kampala babuufu okusinga abalala, okusinga ab'ewaffe eri mu kyalo. Kati si kyangu nnyo newakubadde ate era ab'e Kampala bangu okubayitako kubanga ate bo ebibatwala si binene. Naye newakubadde ebibatwala si binene naye ate babuufumu. Kati okukozesa ekifuba temporarily kiyinza okuyambako naye tekisobola kuyamba kuwangula kalulu k'NRM mu Kampala. Kati ebikolwa ebyakoleddwa mu Kawempe n'ebizze bikolwa mu bitundu ebirala biyamba nnyo okusitula opposition nedda ku ngulu okusitula NRM. Kati bannaffe abamu abava eyo nga bo balowooza nti ekyo kyekijja okukola ate bongera kunnyeka ki NRM. Ensonga endala ffe NRM etulemesa ennyo wano be bakama baffe. Akalubu kabeera mu Kampala budget yako eba nnene naye tebaziwa gwe candidate. Bo be bazeekoleramu. Kati ogenda n'olaba obungi bw'abanene abazze gwe n'olowooza nti bonna bazze kunoonya kaki kalulu. Ejjo nalabye Mukeeka Wempe eyapangisizza stage yasinga okwogera ku byabadde mu kalulu Kawempe naye nga ye omulimu gwe yaleese stage y'abayimbi. Kati okupangisa stage y'abayimbi eri mu miliyoni kuva mu 3 kuddawa waggulu.
stage yakozeeyo ennaku nga nnya nga stage ekola ki kati boogera Kalulu ke Kawempe ebyabaddemu ebyakuba ebyamayinja yasinga okubyogera naye nga ye teyagenze kunoonya Kalulu yabadde mu business ani oyo abamanyi bamanyi tuleme kwogera manya abamanyi bamanyi nze kyenkulaga nti NRM abantu bava ku kitebe omuntu akola entertainment mu bakulu abo mumumanyi abantu bava ku kitebe ne bava mu offices ne bagenda mu Kalulu nga batutte ssente naye nga tebaziwa candidate nga tebaziwa structure ze NRM abagenze era bebazesigaliza era bebazespendingira kuba budget ebaawo kati gwe candidate n'obonaabona structure ne zikuvaako kuba zirowooza baakuwadde ssente olidde ssente abakulu bebaziridde kati nekyongera okutabula akalulu kaaki kyova olaba ebitundu ebimu tulina abantu gye bakyali ewamu tebakyaliyo tulina 3 naye otuuka ne polling station nga n'obuli wafunye 2 naye nga ate mukyalo wali ameka 3 kati ebyo byonna bwogenda obigatta NRM byandituyigiriza kyekiri mu Kampala nti Kampala amaanyi gakola for a short time naye ate mu Kampala olina okukozesa ebintu bibiri olina okukozesa stick naki ne carrot byombi birina okukola nti bw'oba oyogera mu Kampala waliwo beetaaga okunnyonnyola waliwo abeetaaga okubembeekereza waliwo n'abeetaaga okukangamu kati fe tulowooza nti okukangamu kyekikola so Kawempe ekyavuddeyo ate kigenda kwongera okusajjula abannaffe abagenda okwesimbawo ku kaadi y'NRM mu bitundu ebiki njabbawo ekyokulabirako mu 2016 balwisaawo akalulu ne bakaleeta ssaawa 9 mu polling stations mu Kampala ne Wakiso mu butuufu bw'okitunuulira oyinza okukirengeramu ekirala naye ate bwe baleeta akalulu akoleeti NRM ffe twasinga okukosebwa anti abantu banyigirawo nze nkuwa ekyokulabirako personally abantu bajjanga ne bakugamba nti Museveni waanaakuwa ekifo yatulisiza akalulu mwagala kutubba mwatubbye dda Museveni waanaakuwa ffe katulonde omulala era ne balonda omulala era bwe twali mu palamenti 2011 twali abaka nga ffe abalasi twalina mukisa ogwo nakyekyo kituwa fenga nze ngowe kakiiko otunuulira ku bbaluwa ya president okwemulugunya naye ndowooza kyewa addressing nga tomanyi lwaki yemulugunyiza wa no president ng'omukulembeze yenna oba omuntu yenna waddembe okwemulugunya era naffe wali twali tusazeewo abamu twegattamu abamu abakulembeze b'NRM nga twagala okwemulugunya nene tubulwa support y'ekibiina kakati bw'aba waddembe okwemulugunya kangende ku kino nga tonnayongerako yemulugunya against who ku byabadde Kawempe ekibiina ekiri mu buyinza kyemulugunyiza kwani eyakiyisiza obubi kati byewalabye byonna ebyakolebwa nze ku lwange electoral commission yalemereddwa okutuukiriza omulimu gwayo electoral commission newambibwa ebitongole ebikuuma ddembe mu kaseera ako electoral commission neremu okuvaayo okubulira bannayuganda nti mubutuufu ewambiddwa era singa yabadde evuddeyo nebulira bannayuganda nti ewambiddwa wakati w'akalulu wandibaddewo ensonga n'akalulu okukayumiriza baddemu bategeka akalulu ak'obwenkanya kati so president bwaba yemulugunya nga yemulugunya eri ebitongole bye ebya security okuwamba akalulu eryo ddembe yogera ku kya Nalukolo obutalayira obutagenda mu gazeti nakulayira obutagenda mu gazeti etteeka liri eryaffe lya bulijjo ligamba nti akalulu olumala okukabala ne balayangirira ne bamuwa ne certificate eraga nti awangudde bawa akakiiko k'ebyokulonda essaawa 48 mu gazeti nga kati tukwata wiiki yakubiri electoral commission yatugambye kati njogera ki electoral commission yatugambye nti eyina ennaku 7 okugazetingiramu omuntu mu nnaku 7 ezo zigimala okufuna ebyavudde mu kulonda okuva ku level okwabadde okulonda okutuuka ku kitebe ekyekibiina kati bwe kibimala okutuuka mu nnaku 7 eyina essaawa 48 okugazetinga omuntu oyo ng'ebintu bituuse kitegeeza nti ennaku 7 gattako ennaku 2 z'ennaku 9 kati bwe kiba nga bamulonda 13 ne bamulangirira 14 tusuubira
nti ennaku bw'ogattako omwenda bwe zinaggwako nga tebamulayizza. Omanyi omulabi wali kyatunuulira kyekimakinga Kawempe North so special tekibangawo mu byafaayo by'okulonda kwa Uganda. Nange nkyewuunya kyekigimakinga special nga ye waabwe bwe bakubye emiggo ne babeeramu obuvuyo bwonna obwabaddewo ekibiina kifuddeyo nnyo nga ffe be baalemesa okuwangula ng'akalulu kaluddeyo ffe tikyalwawo kati ekyo nga bw'okyebuuza nange bwenkikola ki Senior Francis Babu nzize wuwo baagala ka Buganda Form 7 n'ebyabadde mu Kampala byonna kyenja okutandikirako mwe mwasobolanga mutya okuwangula kuba wenda Honorable Simba byayogedde byonna Kampala tebangako ya NRM yadde bano babadde baga nti Kawempe tubaddeyo n'obuwagizi bungi nnyo beboogera naye ng'ate bulijjo temuwangulayo oba obuwagizi bubaddewo ate nga babawangula naye kati mwe abasobola okuwangulako mu Kampala kuba bwe mbaseerabidde nnyo watandikiramu NRC omulongo wa Swazeri Twawula bwe yeekandaga n'afuluma yekka by election yaliwo gwe wagiwangula ne mugenda mu CA n'ovuganya ne Haji Kafumbe Mukasa gwe wawangula mu 96 gwe wawangula 21 gwe wawangula mwe mwawangulanga mutya mu Kampala. Omanyi bwembanga mukola ebintu bino muddanga yemabega ne mulaba gye bivudde. Okusookera leka ntandike ne kino empisa zaffe mbi baani mu byobufuzi ffenna bannayuganda empisa zaffe mbi mu byobufuzi ate si lwakuba mpisa tetubitegeera bintu biri ebi biri bibiri tugatta obutabitegeera ne bikola empisa embi boddayo emabega n'otunula ennyo omwami eyasooka wano okunyeenya gavumenti bamuyitanga ZM Ssentongo mu 1919 ne abantu be ne babakwata colonial government ne bakwata mu 2021 n'azikira yali musajja muto nga yemulugunya ku kyabayindi okujininga Pamba ne basunsula Pamba naye bwe byakya Pamba bwe kyalema n'agamba nti gavumenti eveeko awo yafunira ebizibu era ne bamujjako katugambe wabaddewo abantu abajja nga bakola ebintu ebyo era njagala n'okutwala mu 1905 ng'ebibiina bitandika akati ebibiina ebyo Cowen okuva e Kakuuto okuva ludda bajja bakole campaign Kawempe abaayo baabaki lwaki mulowooza nti abantu b'e Kawempe tebalina magezi kati nawulidde abantu abavudde Tooro bavudde ludda baagala kuyimirira mu Kampala fe ab'omu Kampala tuli basiru ate nga bali babawagira abali mu NRM bawagira abo omuntu ng'ali mu NRM n'awagira independent omuntu gweyawadde flaga n'amwerabira tunulira ekintu ekyo nadda ku independent kakati lwaki temwakola ekituufu ne muleeta oyo independent gwe mwagala ne mumuwa flag n'ogenda n'obba obululu bw'omuntu omusajja mukulu obadde mu gavumenti oli musajja mukulu n'ogenda n'obwa ssente olw'okuba ate kankubulye ono byayogedde si bakutya olw'okuba nti obasinga wano obwongo okubeera omugezi mugundi eno tebakwagala toli mulungi oli muntu mubi mu gavumenti eno si gavumenti mulimu abantu please bw'oba oyo gavumenti nene nnyo bulijjo mukyogera ku kibiina kyammwe asina kibiina mulimu obukuukuulu obukundi obwo omuntu n'ava ekiboga najja n'agamba omukulu nti oli musajja mubi nnyo nze bampitako olumalaga nti olina emmundu muge nti yesi njirina ne license nina nti abakyala baga nti obalage mu kakati abo bonna ffe abamu baali batutamye twagala ensi yaffe etereere ate n'ebyokusalaasala amadiire omululu gwe mulina guveewo mbadde njakumaliza nga ngamba wenti kiri mu mpisa zaffe embi abamu mulimu abantu abalungi ate abantu abalungi abandisobodde okutufuga tebagala biyingiramu nange nze saagala kugenda kunsigasiga bitoomi basajja bagezi n'abakyala abasobola otukulembera gye bali tulina miliyoni 46 noba ogamba nti 10 ku 100 be bantu miliyoni 4 negoni 6 miliyoni 4 muvaamu abakulembeze senior yogera ku kya president okwemulugunya waddembe naye lindako wendaga
bwe tulaba abalese emivuyo gyonna nga bwe twabirabye byonna tulaba state apparatus yeyabaddemu byonna ate abaasize betuyinza okwogerako abasinze okutabula yebitongole byalina bwati mu ngalo byetumanyi nti bw'aba tannagamba nti va wano ogende wali tebagendawo jati yazze poliisi yabaddemu nebeera subdued ng'eringa eteriiwe etunula ndalabye n'awamu bwe bagenza okusambasamba obubokisi omupoliisi n'adduka emisinde n'abaviira tanka ne zijja for the first time nalabye mu just constituency n'ennyonyi ne zijja chopa ne zijja okwetoola waggulu nga tulinga abali ku lutalo amagye ne gakola buli kimu getumanyi nti agayina bwati mu ttaano kati yemulugunya kwani yakoze kakati na muganda nze manyi nze ndi musajja mukulu nga tonaba kusala gwa kawala bankuyita senior tona kusala gwa netuluzinga trust mu bitongole ebikuuma ddembe n'ebiramu so byonna bibeerawo naye ekyekawempe simanyi kyakugamba kubanga omulimu gwange nagenda nenoonya akalulu nazirimu bulungi nnyo neŋŋenda okukakuuma era omulimu twagakola nsaasira omuvubuka Reagan oyo mwamulaba nga Balamu agamba nti bamputemu obukonge nebiki naye musajja wattu ali ku LC1 w'abavubuka okiraba akati abantu bajjayo obukonge obunaalonda oli namugamba ngundi sijja kusobola kujja n'obunzigirayo najjayo obukonge ndoza bwalobanga abiri bwe yagamba kati ndi baawunonanga busatu bwajja okulonda ate na buno najja nabwo muki mu nsawo kati obwo bwe bwamuleetera omutawaana naye kati nga tutuuse ku kiri nze kyennakola naye yo teyinza kuba issue yatabula kawuluke kawempe owa electoral commission yagamba n'okugamba nti n'obwo obukonge it's not a legal document okulonda legal document is the register kasitobera mu register olonda era nabagamba nti ekyo twandibadde tukireka kati nagenda okulaba ng'omulimu kati wodoga nti mwakola mutya okuleeta obutabala nagenda okulaba nga abasajja abazze n'amagye gonna agazze gaagala kutabangula polling station kwe nali ate nga naze nali njikulira nengani ebyo tibikola makulu naye ndaba OC eyali akulira poliisi eyali ezze nemugamba nti omuvubuka ono olaba nti mumutwale ku poliisi akole statement ensonga ziggwe era omuvubuka nemugamba nti nkumanya oli wa NUP naye wano vaawo kalukajja kuyiika kati bwe namala nengenda nengamba RDC yali ogesijjukira linnya kubanga nemu okutegeera yali akulira abenaremu nemuganda ye mwawadde abantu emitwalo okuva ku ebiri okutuuka ku 5 yalide mwami owadde abantu okuva ku ebiri okutuuka ku 5 balonde NRM boxi zino mwagala zitabangula singa boxi zino zibaamu bwe NRM kinaaba kitya a good point sije n'agamba so nno kati katonda kati kyevanzirira Balamu ne muganda naye Balamu nanse nadde bali nengamba era ono muganda gamba Balamu nti oli gwabadde agamba nti yabbye obulu bamututte kakati ate ayagala ki katonda n'ayamba amagye gasebungulula ne bakola wakola bulungi ne gagenda ne tutaasa embeera results ezavaamu of course NRM yafuna 15 ne tufiira mu 998 naye akaluka gwo bwe kati ensirika nengamba naye wano bwembeera ebintu bisibijja kuba birungi mala okumanya nti DR forms zonna tumaze zisekiwalinga nze saazikwata twalina system gye sijja kwogera wano akati nebulungula nenzira mu bantu nentambula nengenda dakiika nga 2 mba mmaze okutuuka nekukumye oli nankubira NRM ina obukodyo gwe nankubira nangandi we tulina DR forms zino oli ludda watu zikuwe nemuga nti DR forms yakindiza NUP nemuga nti bw'obanga wadde mu meeting waliwo abakunganya DR forms eveeyo sinze gyoba ozitwala nti bangambye nti nziwaggwe ggwe nemuga nti kati zitwale kuero siba nazinonawo nenzijjako essimu kwegamba obukodyo ekyali kigendera wazuula kyali ki of course bali bagala kunkwata kuntwala kubanga limba kumusibako kintu bali bagala kubanga bannoonya kubanga abantu bankubira essimu nga twakabode bagala nti osajja oluvudde wano we bati bakunoonyeza nga tebakulaba olwo nga bamaze okulaba ebintu bitabuse nga nti ali luddawa wona tebali luddawa nga nze mumaze okugenda kati nebatandika okuyiya akakodi akalala so okuddamu ekibuuzo ekyo twakola kiki okutabangula ekintu namwe mukiraba amazima amatuufu gali nti NUP teyatabangula kalulu
kubanga singa Nuupu eso yatabangula akalulu ku majja agaliwo poliisi yaliwo intelligence yaliwo lwaki tebabakwata ne bagamba nti bano batabangudde bano bakoze kino n'ennyonyi wezi ne tanka zaaliwo nogundi zino emmotoka baziyitaani drone zonna zaaliwo era nga ziyoola buli gwe zirowooza nti no mukyamu nsonyiwa okuyingiramu abamu boyogera batwalibwa drones tebaba batwala yadde ku poliisi baba batuwalanga ne babavuga kati for instance nyinza okuwayo abantu benzijukirako baana MP Kayemba Solo ne MP Kyagulanyi mu Kampala yafuna obululu emitwalo 39 mu 1000 fabe na NRM ne candidate waffe twafuna obululu emitwalo 12 mu Kampala kati that is a third kati okujjako nga tuzze ne tubawuwinga buwinzi naye buba kubembooko tekijja kutuya kakati njagala okwogera ati omanyi abakulu bano nabawuliriza njagala kwebaza oba wasobola okumatiza abantu ku station eyo ne balonda ne bamala njagala kwebaza ekibuuzo kiri nti abaala bali ku station endala basobola okukikola kati nze ebyali ku station yatojja bingamba naye nze omulimu ogwange ogwampeebwa kula nti station eyo abantu balonda wakola bulungi era nga omulimu ogwali guntutteyo kwe kulaba nti akalulu akavaawo keeka abantu ke baleese timubaddeemu kalala kakati era RDC namugamba nemuganze siira mutawaana NRM ne bebanga ewangudde naye ngaewangudde mu butuufu awo wensinga okwagala era kati awo kubanga taaga gye nayina yali electoral commission ng'eriko Nuupu nga naye ayina taaga ya electoral commission ng'eriko NRM nemugamba nti oyinza okuba RDC naye wano twenkana wano obuyinza tubuwenkanya kinjogera twazze ffenna kuuma kalulu nemwogera nako nti ate bwe tufuluma ebweru era nkusinga kubanga mu constitution ndi namba 8 former national leader si kyekyo naye RDC oba ali mu 3 mu mmeka simanyi nga nemwana no tukanye bukanya omulimu ogwatuleese wano tuwateekwa kubaawo kubba kabi ffenna tutereeza embeera era kyova olaba nti batwangula stations 2 eyambogo neyani waliwo Kazangola kati ku stations 2 ku stations zonna endala Katonda yatuyamba zone zitereera era akalulu ne kavaayo kati nga ne bwogattako zino tokyalina kyakukola ki era njagala okubategeeza nti gwobadde ogamba mwakola ki okutabangula kyetwasooka okukola kwe kugamba ba foot soldiers n'abalala mukakkane tewali kwambala kimyufu yadde eki ekyasinga okunsanyusa nti Balamu nga waali naye yali ayambadde ekaapu emyufu ate yaliwo NRM ndaba nembagane kati olabali NRM nebambala ebimyufu kakati nembagane kyentegeeza ssebo nti Nuupu teyatabangula yadde akalulu n'aka era nkyogera nkiddamu kati ebitongole ebikuuma ddembe mulekeraawo okutabangula obululu bwa Uganda kubanga mwe muleeta ekizibu si bantu ba bulijjo kakati njagala okugendako omukulu oli yavuddeko walako naye nange kendeeza obudde katono nnyo ebireese obuzibu mu kulonda kwa wano nze ng'omuntu bino si bya BBS byange kwe bebakulembeze ng'oviridde kati tugende mu maaso tumale ebiseera naye kankuweka information tagamba mmawo olwaleero nga oyo yakayingirayo naye nga waliwo n'ababaddewo emyaka gyonna egibaddeyo akati ekirala kyenjagala information gyala okuwa entuufu egamba nti omukulu ono kyagamba nti gavumenti eri mu buyinza erina kinene nnyo kyekola ku nsonga ezo tubadde tubeera mu parliament amateeka mangi ge twagala okuleeta agatereza embeera naye amateeka gasooka mu kabineti nesalawo agakomawo akati nijjo wisanga nga ago gavumenti getayagala tegakomawo kakati kikitegeeza nti gavumenti eyina omukono munene obutaleeta constitutional reforms and electoral reforms kakati nomwogedde gavumenti nakuwadde fitina ne revolution kakati katusooke tugende emambaga gye tugamba oyogedde bulungi ebyo byonna byayogerwa era ne Mao yabiddamu n'agamba afunye information waliwo ne Ssempebwa ndowooza olukiiko lwatambulako ne luleeta ebizibu
naga nti afunye ne information ebirowoozo eno neeno nagamba n'okugamba nti twandyagadde okufuna constitutional review kati waliwo bagikugira bagwa mu gurupu eri ginagambye esooka eyo gurupu yegenda nega nti bwobikola katuwedde so kakati mbadde njagala tugende empola bwe tuba twogera ebintu bino abantu bano tubabuulire tubatunulire tubagambe tubakooye wanje kubanga bwe bavuga emmotoka bagivuga bubi nga baana bafitina si bonna kakati nno neera bonna ekireeta ebintu bino nakikugambye alia on ekigambo ekisinza okweta egundi mululu